Kikupakulanga ensi yonna ekakkanya eri mu mbeera yaayo okwata gitaayo oddamu oluyimba lwa tuliyambala engule ne lufuna challenges nyingi abantu ne bakusharinga kyemmanyi feedback yali efubutuka by then western region yete nabakubeera nga emanyi nti no we are part nti we are together like nga waliwo divisions me yali yatutemamu nga bana Uganda nga ate kitabadde at least mu 2026 nti awo twaddamu ne tukungana waddayo otya enolinnyo otya basi ekuzaayo embalala weretere entalo wajirinya sajirinya byonna era bimala ne biggwa at the end of that day tulichimu. Yeah, of course I know that, but of course feedback ayajja enungi embi nebyonna bimala ne biggwa in a positive way oyinza kutugamba kiki wafunamu birungi kibi wafunamu into that. Ebirungi bye nafunamu ebibi nga bye bisinga. Okay, tugende ku bibi. Kati gwe wawulira tuliyambala engule, but before I had done Situka Tutambule. Yes, yeah. So and Situka Tutambule ndowooza ye yasinga okutambula okusinga tuliyambala engule. Okay, I stand to be corrected. Yes. So as a person nze ng'omuntu nali mwagala naye kati eno olwamaliriza okuba luno oluyimba lwa Situka Tutambule awo abakuwaanawaana be baali abangi ne bakupika okuddamu olulala oba wagamba nze ngumiza mutwe? Nze nakolanga nnyimba za muntu gwenjagala. Okay. Lulido olwasooka nali mpulira bubi, kyo kyali kiva ku mutima. Situka Tutambule kituufu. Situka Tutambule kyali kiva ku mutima ddala. Kyali kiva ku mutima. Kyali kiva ku mutima. But nofunayo threatening calls awo? Ndowooza Uganda nyinza okuba nze nakolako ne wa Ready and Wiz okubeera nga ndeeta system yokola covers. Kuba nakola nnyo covers. Most people thought nti sina na nyimba zange, but wakolako ya Ready and Wiz, right? Nakolako ya Ready and Wiz ne nkolako ya Late Eddie Wamala. Actually ya Late Eddie Wamala nga bwe wakolanga ye yasooka okundeeta ye yasinga. Zino nezi penetrating. Zino nezidako, but the first one was for Late Eddie Wamala nga bwe wakolanga. Wow. Yeah. Ndowooza ogwo gwali muyaga gw'otasaana kuddamu kusemberera. Ogwo gwa Situka ne tuliyambala engule. Gwemu ku muyaga gw'otayagala kuddamu. Muyaga bwe gujja nga wooli gulina okutomerera. Nina ekintu kinala nkubuuzeeko. It is not in a bad way. The community, how did back receiving abatya noddamu okubabeeramu after all that? In a good way. Kati ate bw'ozaala omwana omusuubula. You know, but did they trust you? Nze waawe ate tebantrustinga nina gwe natwalira ekintu ekyo balina okitegeera nti omuntu waba asusiza emyaka 18 ffe batugamba aba ategeera. So kati oluusi ebimu olina okujja mu feelings, so be bange balina kubeerawo, balina okunjagala baagala tebaagala. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka.
tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mu gumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyo nga ffe okwekolera ensimbi ezisasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina ky'olaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Alright, tukwanirizaako nnyo ku mukutu bagwita The Answer Channel yonna gy'osinzira okuba ate ng'otulaba. Kanswenti no oli bulungi ya kanswenti no obulamu butambula ddala bulungi nnyo. Abatulabira mu ggwanga lyattu Uganda, batulabira mu wano wetusinzira okuba ate tubaweereza mu Canada, batulabira mu USA, abatulabira mu provinces ez'enjawulo, mu cities ez'enjawulo. Mwebanyi mwebalire ddala. Nze Kakalamu The Answer. Olunaku olwaleero ndi so humbled okuba ate nga negatiddwako omuntu nno nawe omusirifu n'obanga ogenze n'okebera social media handles ezisinga omulabanga is a lonely person. Not lonely nti nabulwako bakubeera na but alabika yemweba true introvert ndowooza byetwogerako, right? Yemweba introvert. Ochamuka? Anyway, nshuti mbabazi gwe ndi nayo olunaku olwaleero. Mugoberera nnyo omwaka gwali gwa 2023 luwaddamu akayimba ka tuliyambala emgule. Wenasinga ennyo kugoberera omwana ono nga alina video ze wenjiraba ne yali 2021 I think. Before 2021. 2022. Wensinga ennyo okufuna nengamba wow. Kati onagenda kubaddawa era ali atya era obulamu buli butya. But mukama mulungi nziramu okuddamu okumulaba nekanga bwekanze from nowhere ngeno algorithm lwesimbula nga nawe oli omwana oli ku Canada. 2024 ndowooza twasooka okwogera naawe 2024 nzijukira naye saali waawo wano muno mu Canada yali 2020 last year nzijukira okuweereza message nongamba wendi nali wendi nga si tugenda tandikirawo nyini kwanirizaako nnyo. Mukama yebali kukuuma ensi eyagala kukuwulizaako ku ddoboozi lyo n'okutubuuzaako olyawo abatulaba abatuwuliriza mbabuuzaako nti muli mutya mwebala emirimu bulamu okutambulira butya obulamu bulungi nebaza Katonda. Oli muntu omu ku abantu benzikiriza nti oli mukkiriza. Lwaki wakyuzinga that path? Nazaalibwa ndi mukkiriza, nazaalibwa mu family y'abakkiriza. So teyali choice yo wesanga bwesanze. Ffe bw'okula kati mu ddiini yaffe bw'okula osobola okwesalirawo nti ngenda kugenda mu busiraamu, ngenda mu bulokole, ngenda mu Bukatuliki, ngenda mu Seventh Day. Kati eba choice yo kuba batubatiza tuli bakulu. So it's my choice. Lunogamba nti kangende mu bulokole. Ndi mu Seventh Day. Seventh Day. Hey. Yes. Wow. Kipya nnyo. Wewunyiza. Anyway. Tuli wewunyiza chiche. Mbadde manyi oli mulokole bulijjo. Ndi mujala mu Seventh Day. Katonda yomwera. I know. Nina abalokole bangi mikwano gyange. Amandoza bwe busirifu. Aba Seventh Day tebakyachala nnyo nga ate amadini. Dini abaga kyachala. Sirika. Kwaze batulira yo gundi izo nga kugoberera. Tera nnyo okulaba ku TikTok nga wetulidde mu kati ofuna akatebeko n'otuule mbali ku nnyanja. Tosangayo muntu ali mu ddiini ddala. Ogwo kyachala okubeera awo naye ebintu byo bitwala very simple. And okay. So njala tuzeeyo kakatambye mabega. Bwe tubadde tutandika ogaye nti mbwina kusooka okutuukirira ng'oli wano waliwo naye nga toliiwo. Kiki ekyaliwo?
No, like najja nemberawo nenzirayo nenkomawo. Really? Yeah. No, nayagira naawe. Ekitegeeza wali serious kuba wangamba emikolo gye nkwata gyokka e Uganda esisobola kusigalawo wano. Wali serious? Nali serious. Nali serious. Kati wadde otya? Ebyokudda ebyo saalyagadde byogerako ndowooza. I would prefer to bireke. Naye nga weesanga okomyewo. Wendi. Naye nga onkoze bubi. Lwaki toyagala kyogerako? Ate wali nsonga, but I don't feel like giving. Okay, ki ekyasooka okutwala eri ekyakusooka okuzzaayo ogwasooka? Waka. Nange naye nali nzize nga mmanyi waka naye ninga waaye kangume ensente buli kimu kintomere but gwe wasalawo nosooka oddayo. Nalina programu yange nze gye nali ntambulirako bwe nali nagipulaninga. Okay. Tewajja muwawa ensi yaleeta. Kyogedde sangala kiddamu tosalako kigambo. Ekitegeeza bitono nnyo ebyakukuba wano ku luno lwe wajja opreparinze obwongo bwo bitono nnyo ebyakukuba ku. Katonda abadde mulungi. Okyuzinga n'ogamba nti mu state mu cities zonna I mean province mu cities zonna eziri wano mu Canada zirina staging mu Ottawa. Ogisanze otya? Kiki kye mutusinza ffe abali eno abali mu Toronto ffe kye mutalina? Wow. Very calm. Yeah. Yeah, very nice. Good people. It's very nice. Okay. Jaga tandike like nga I don't know where to start from, but I want to understand you personally and the decision ezokubeera nga ogamba finally I'm here. Kyenjagala osooka okumpisaamu ko into that journey and how do you see yourself here? Journey sigenda gyogerako kyekituufu. Lwansonga. Ne wali ojjangako eno ng'oyimba ofunangako ku visa ez'enjawulo ne mu nsi endala. Canada guno gwali gwakumeka? Gwakubiri. Bwe buno obulamu obwokuliddemu ewammwe gwani? Well, kati kanzireyo wali emabega wogambye nti introvert. These days abantu boogera nnyo about introvert. Yeah. Naye oluusi bwe mpita mu comment ndaba nga buli omu introvert. Kuba buli omu agamba ono yeze. Naye n'okusala ekirimi kirabika okubanga algorithm yebeeresa omuntu oyo kwekyo ekintu kati agenda okwesanga nga kye bakoonyeeko kyekikye kyennyini. I think so. Naye nze anyway njagala nnyo me time. Okay. Naye sigamba nti no mbeera n'abantu nnyo but njagala nnyo okubeera sometimes nzekka naye era abantu mbeera nabo. Okay. However sibeera nnyo mu bantu nga bw'ogambye naye I love people and I'm always with people. Okay. Yeah. Bakuba oluusi oba ndaba nzekka but ababeerawo ndi muntu musirise somehow so oluusi ekyo oyinza nakyo kiyita nti ndi introvert but people who interact with me they know who I am. Yeah. Tugenda tambulirako ko mu jjana eyo ey'okuyimba ndaba omukyala abeera ne gita ye every time. Why did you choose to be that someone atula nga ali pole tuli and does it pay? But, does it reward? I do secular music. Kamuli I have Chimuli cha Kampala, I have Mukago, I have Vitwale, but Pamisa Semakula. I have a lot of songs. Obanza akireeta obubi atakitegeedde tekyasacula ngamba ekyokubeera kitwale ekikuba okitte nga bino bye tumanyi ebyaffe bino ebyakikuba like somebody abeera into does it reward like kisasula kati music first of all I am passionate to music so kiyinza okuba nga kisasula but si kyentunuulire nnyo
naye ntunulira kikyenjagala. Yeah. Because as a person I love music. Yeah. So yes, kisasula. N'okusasula kisasula naye ekyo sikyenfokasingako ennyo ky'oba olaba ombuziza nti nga toli mu bya papapa kubanga papapa waliwo abamwagala but for me I love this style. Okay. Yeah. Okay, kati otandika Ddi Music Official tuddeyo mujja neyo ompisa eyiseemu ka nkutegeere. Music officially, like my first recorded song was in 2019. That was Alemirako. Yeah. That was my first song. Okay. So kyava kitya? The feedback was good. Sasanga buzibu abantu bayagala oluyimba era mbebaza nnyo. Alemerako up to now they still love the song. Then awo hani tuyingiramu awo COVID ya. Tugenze mu kalulu awo. Tugenze mu kalulu, tugenze mu COVID. From nowhere kikupakulanga ensi yonna ekakkanya eri mu mbeera yaayo okwata gitaayo oddamu oluyimba lwa tuliyambala engule. Ne lufuna challenges nyingi abantu bakusharinga. Kyemmanyi feedback yali efubutuka by then Western region yete nabakubeera nga emanyi nti no we are part. Nti we are together like nga waliwo divisions mwe yali yatutemamu nga bana Uganda nga ate kitabadde at least mu 2026 nti awo twaddamu ne tukuŋŋaana. Waddayo otya n'olinnya otya basi ekuzaayo embalala weeretera entalo wagirinya sagirinya kweretera ebizibu kyali kitya Christmas yogo omwaka teyakulabako Christmas teyandabako naye byonna era bimala ne biggwa at the end of the day tuli kimu. Yeah, of course I know that, but so of course feedback yajja enungi embi byonna bimala ne biggwa in a positive way oyinza kutugamba kiki wafunamu birungi kibi wafunamu into that. Ebirungi bye nafunamu ebibi nga bye bisinga. Okay, tugende ku bibi. Tugende ku bibi. Kayimba akakuba okuva ku ntandikwa paka ku nkomeekerezo. Basi stories nga sagala. Anenda natugenda bera nga buli story tetugigenda. Okay, it passed, forgive us. Becha so we but let's get the story. Abantu bayisibwa bubi because I sokera ddala. Omanyi kiringanga bw'onobeera nga olina omuzadde ng'omuzadde ono yakuyigiriza eddiini naye ng'omuzadde ono osobola okukeera ku makya n'okola ekintu ng'owulira omutima gwo gukyagadde gukikole. Zadde ono n'atabuka n'agamba nedda si bwentu bwe nakukoza. Omuzadde n'atabuka so naye nemusika omuguwa paka lwatuka nakkiriza n'agamba waayi. Nekati Babas, let me just ask you just a simple thing. Wali okikola, what was in your mind exactly? Just tulimba lwa kunyumira, did you wali inspired by Bobby Wine, wali omuwuliriza nnyo oba bana abala bali mu luyimba kiki ekyakuli mu bwongo like literally kiki? Kati kozi gwe luyimba kiro singo gamba lwe wawulira. Alright. Bobby lwe naddamu. Anze ndi kulunulwa tuyambala engule lwe. Tuyambala engule. Kati gwe wawulira tuliyambala engule but before I had done Situka Tutambule. Yes, yeah. So and Situka Tutambule ndowooza ye yasinga okutambula okusinga tuliyambala engule. Okay, I stand to be corrected. Yes. So as a person nze ng'omuntu nali mwagala. Oleseke nti obanga olese ebya politics bwe byajja but kuva ddanga mu followinga. Okay. Mostly I used to love the family
the family. Especially njagala nnyo baby nnyo the way she does her things. Namwagala nnyo era mwagala nnyo. Wow. So when this happened, me I did a song ng'omuntu anaabanga alina obulumi bw'omuntu bw'awulira nti amwagala. Situka tutambule. Yeah. Lwe lusooka. Then ekuddako tuliyambala engulu. Kati luli lwafuna bizibu kiba tewafuna bizibu wala bakuwaana noga tebantegedde n'oyongera olala. Tebasobola mubamu abasanyuka mubamu n'abanyiiga. Naye kati eno olwamaliriza okuba luno oluyimba lwasituka tutambule. Awo abakuwaana be baali abangi ne bakupika okuddamu olulala oba wagamba nze ngumiza mutwe. Nze nakolanga nnyimba za muntu gwenjagala. Okay. Lulido olwasooka nali mpulira bubi kyo kyali kiva ku mutima. Situka tutambule kituufu. Situka tutambule kyali kiva ku mutima ddala. Kyali kiva ku mutima. Kyo kyali kiva ku mutima. But nofunayo threatening calls awo. Ebyo no saagala bigenda tugende ku banake leero teggwe ya leero. Kubanga njagala nsooka nzireyo ntegeere bulungi nnyo omuntu kati ekyo tukiruddeko nnyo ate tulina ne music omulala. Yeah, of course ogenda kutuukayo cause mbadde nkulaba olina ennyimba ezimu z'otadde zimbadde ndaba. That was not the first cover by the way yasooka okundeeta mu bantu cause ndowooza Uganda nyinza okuba nze nakolako ne wa Ready and Wiz okubeera nga ndeeta system yokola covers. Yeah. Kuba nakola nnyo covers. Most people thought nti sina na nyimba zange but wakolako ya Ready and Wiz, right? Nakolako ya Ready and Wiz ne nkolako ya Late Eddie Wamala. Actually ya Late Eddie Wamala nga bwe wakolanga. Yeah. Ye yasooka okundeeta ye yasinga. Zino nezi penetrating. Zino nezidako but the first one was for Late Eddie Wamala nga bwe wakolanga. Wow. Yeah. So wano wali just okuba kunyumirwamu bunyumirwa ng'omuntu naye nga tolina nnyo like tonakutegeera nti oba you can go in the studio and record. No, for me I've been a recording artist kubanga nyina emyaka 10 so studio nali njibeeramu but of course obadde mu Kampala obadde nga mu Kampala, right? Naye kati omanyi omukutu gugwo sooka otunyonyole bulungi nnyo tetwagala omanyi buli byenkoona ng'ongamba tetugenda ye wambadde Kampala badde manya nti nawe olinga baraigi obadde ovanga eri osala busazi n'osala eno ojja eno. Tewaliwo ensala nze nkulidde mu Kampala music badde nga mukola mu Kampala but mostly natandikira mu choirs. Ez'aba Seventh Day, right? Yes. Okay. Alright, abatulaba n'abatugoberera ku mukutu gwa The Answer Channel onako olwaleero tukyaziza omuyimbi Nshuti Mbabazi mukyalo ono osobola okuba ng'ogenda n'omugobererako ku mikutu egya YouTube osobola omugobererako ku mukutu emikutu gye girina social media ez'enjawulo. Nali namwesunga nnyo oluvannyuma lwe yajja wano eno nerabalenga bambi mukazi wattu omukakamu naye zimuleese ensi egende emusabulire ebizibu bimutuukire wano eno naye I'm so humbled okuba ate nga tuzzeemu okuba tukwatagana nga she's doing good and better. Abadde atuyisaako okwo mu kajjani ke kali akaali ndowooza ogwo gwali muyaga gw'otasaana kuddamu kusemberera ogwo gwasituka ne tuliyambala engule gwemu ku muyaga gw'otayagala kuddamu. Muyaga bwe gujja nga woli gulina okutomerera. Nina ekintu kyenjagala nkubuuzeeko. It is not in a bad way. The community, how did back receiving batya noddamu okubabeeramu after all that in a good way? Kati ate bw'ozaala omwana omusuubula. It was so bad. Nze waabwe. You know, but did they trust you? Nze waabwe. Ate tebantrustinga nina gwe natwalira ekintu. Tolina naye abantu bakitegeera mu angle ndala mukwano. The way they take things is very different. Ekyo balina okitegeera nti omuntu bw'aba asusizza emyaka 18 ffe batugamba aba ategeera so kati oluusi ebimu
olina okubijja mu feeling. So be bange balina kubeerawo, balina okunjagala baagala tebaagala. Yeah. Okay. So tutunuulire ku projects z'obadde okolanga nga wano tonnabakolera ko project ng'esaledde eri. Kimuli ate akubuzeewo. Wagikolera wano nedda eri. Kimuli kya Kampala. How is it kyangu kityo oba kikaluba kityo okupushinga oluyimba nga toli ku ground? Eri omuntu ng'olwedda alina passion tayagala gisuula, nina basajja bange ba Emperorando wano, nina balaga Beni bwe bali wano. Kapalaga bali eyo mu America bagezaako ne Drekali bali wano bagezaako okwepushinga. How is it kiri kitya kyangu kyenkana kikaluba kikwenkana kinga toli ku ground but you want to push the passion going? Ekyo sigenda kya because buli omu alina passionate ye bwe mutwala. Yeah. Yes. Kati nze nganze kirungi nti nyina abantu aba team yange enyambako tukolera wamu sikola nzeka. So they encourage me a lot. Naye nange nganze omuntu njagala, I love music nnyo nti kyekintu kyensobola kubeerawo ndowooza wekitali kiri mu nze. So right now it is all about passion, it's not all about making money, right? Olaba tewali kintu kyo, everything starts with passion. Yeah. So bw'oteeka sente maaso oluusi ebintu bikusobera kubanga oba oyagala sente mangu. Yeah. But nze I think n'okulemerako. Kati timu yo ogista ku ogi like wetugamba nti nvuddeyo nzize eno esigala etyange ekyakukiriza muno okusigala ng'ekupushinga ngamba nti tusigale nga tupushinga something nga tomanyi naddiri lw'oliddayo bakubuukinga nti oba onafunayo shows eri. Manyi lwe naddayo, manyi lwenjagala okuddayo wenzitirayo. Okay. So this is the different story. Naye munange onneetoolodde. Naye onneetoolodde kubanga buli kyengezaako kyona kyona bakiyiwamu amazzi bwe bati kati nzikiriza onvuge kyoyagala kyoba okola. Kikole. Ndaba kati kintabuseeko kubanga ngezaako kusika ndi bulungi oli otya. Onneetoolodde sikulimba siina mirembe kubanga leero olyengezaako okuseseetuka nga bansikamu nga bansikayo but mbadde ngezaako kikolerako ku baganda baffe abali wano nga ndowooza mulimu category y'emu. You are in the same struggle because nabo mbalaba from nowhere ogenda omulaba nga akozeeko kayimba n'omulaba nga zeemu nga naye musajja wa Katonda ofaaki onaddayo ddi oyimbira abantu b'e Kampala. By the way eyo mentality kati mwe mumalamu bannammwe amaanyi era osobola otugamba okugamba nti nno oddayo ddi omuntu n'atuka okubanga naye amaanyi gamugwamu n'agamba ye kati ngenda kuddayo mbiyimbe. Kituufu. Music nze nzijukira osimanyi when was that naye nzijukira omwami Maddox Sematimba teyabeeranga Uganda ne Fire Bongo Lutaaya. Yes. Kale eyinza okuba example nene but tewali atasobola kikola buli omu ng'okkiriza osobola okikola. And yes, I think this side wabaayo oluusi abantu abamalamu nnyo amaanyi nti kati music omukola. Naye kati guno omulembe gwe tuliko olaba music waaba abantu yatambulanga ng'ate tebalina kituufu. I remember Maddox yajja n'akola show sijjukira nali mwana muto by then naye yajja nga mpulira buli omu agamba bagenda kulaba Maddox. Naye yali tabeera Uganda. So I think n'abantu abatali waka they can do that as long as nazo zisala ne zijja. Yes. Ng'era bwe zisala ne zijja ne wano zisobola okusala ne zigenda ewaka. Ate kati guno omulembe gwe tulimu buli kimu kisoboka. Buli kimu kisoboka. So nze sigamba nti naye nze nja kusaba abantu abali eno ne ba promoter like try to encourage these artists
okulaba nga tebasuula biki bye balina because they are so talented. Yeah, cause I feel you era nali ne Palaso ne mugaba actually nali ndowooza Palaso yomu ku abo abayimbi abaddako abava wano ne badde Uganda ng'ennyimba zaabwe zabasangayo nali naye ne mubuuza ekyoyogedde kikulu nnyo cause wamma mpadde example y'aba Maddox nti baaliko wano mu Bulaaya ne basala ne baddayo ne basigala ngera bakyatambuza music wabwe yajjanga ne bajja ne bakola Uganda. Actually bakoleranga Uganda ne bajja music ne bakola shows e Uganda ne bakomawo music nasigala nga atambula ate buli omu yamwagalanga so ne bana abali wano kisoboka okola music n'atambula kubanga kati olaba luli yatambulanga ku mulembe ogutali na social media kati ate kati not kati tuli timbabazi if any gig right now happening kugwe what is next ngeri Kampala bwemba ndaba nga na ine ebisanyizo byenjagala njagenda njikole so it is very possible. Yes. Wow. Anyway eri bana Uganda abagezaako okumalamu bannansi amaanyi naddala abali wano. I totally feel you era nkitegeera bulungi nnyo n'engeri gy'ogezaako kubate nga gwogezaako okuwulira nga owaguzi olaba nga olina gy'olaga naye ng'ate waliwo abakusika and we are sorry obanga tubakosa mu embeera on behalf of the Uganda. Mutukoseza ddala mubakoseza ddala nze kambogerere. Yeah. Because you find someone nagamba kati music gukola omala budde bwaba toli ku ground music tebajja muguliriza. But you are here and you are here in Toronto specifically for a performance, right? Yes. Yes, I'm here for a performance. Kitegeeza kisigala kitambula noba to focus in the target audience si ya Uganda ne wano within the community you can still. Yes, ne wano kati ne wano kisoboka kubanga kati Uganda tusobola okubeerawo nga Uganda erimu Uganda waliwo abayimbi bangi nga 10 kasana babalamba maliyo. But every weekend wabayo shwate wabayo muyimbi gwe tugenda okulaba oba abantu gwe bagenda okulaba. Goloza abayimbi abali waneeno n'abana Uganda abali wano. Olowooza nga abayimbi bali organized bulungi wano nga they have even the support of because tosobola era kikola wekka nga balina support eyaba bana organizers abategeka wano. Yeah. And how do you feel you guys namwe abali waneno nga you are talented? They of course they recognize you to be talented, but they bring other artists from the other country like in Uganda bajiba performing abantu ba waneno nga already namwe muri wa ba promoters. How do you feel? Kachecho ekyo nno kiwanvu naye ndabika leero sigenda kigendamu kubanga mbadde sinnabeera nnyo nti badde tenakopeninga. Yes, naye nga nze ndowooza kyenyinza okukyogerako nti ku bategesi baffe abali wano bw'waba nga waliwo abayimbi bemulaba nga bayimbi, please help those people baleme kufiirwa talent bwezityo kubanga wano waliwo abayimbi bangi abali talented nnyo naye nga babivaako dda naye ng'owuliriza music we n'ogamba bannange I wish this person kale wakiri bamutegeka ne tumulabako. I know. Yeah. Kati you are one of the artists of this generation. Olowooza kiki ekidriving music w'ennaku zino? N'okubeera nga atutumuka abantu okumumanya kati nga gwakirimu. Are you paying them people abantu like musasula abantu nga byalinga ku radio ntusasula presenter ku oluyimba? How are you promoting your music on social media space? Of course kati wabawo like you know how music is being promoted. Era nga wetwamutwala ku radio ni kati era tukyamutwala ku radios era tumutwala. Ne kati social media number 1. Ne kati social media olw'okuba nti ebintu bigenda bikyuka kati social media eri nnyo.
kati so mulimu bo laba no musaba no jano ga kakala mnyamba otemeremu kamazina mono otemeremu ko muno wasi amazina kayimba kwa kachi mulina benda abate ba amazina liga kati wano mmekaza abataddemu abamu you don't abamu music ajangera nayo nga nange bwembeera awo nempulira oluyimba noga kandusulemu kansulemu ka sound abamu they are your supporters yes nja kuba supporter wa kakala mpulira oluyimba lwengambe halo no nino ndalukola okay wait it wow so omuntu atula wansi nakubuuza mbabazi what chiche chiku driving wobera ngo oli weka in your room alone chiche chisigala nga chiku driving oyimirira ku what are the pillars ezikuyimiriza ngo sigalwa otambula niyo aspects of life not just music alone katonda akuwa buikisa n'okumanya kikyoyagala okubeera n'okumanya opulaninga obeera ne pulani zo ng'omuntu n'ogamba nti mu kiseera kino nsaba mbeere bwe nti nsaba it is the vision board. Yes. Do you believe in it? Yes, I do. Is it in 5 years, 2 years, 10 years? Obeera ogirina omugamba mukama kuno omwaka nasaba kino kinkolere nawe nossaamu amaanyi because tojja kusaba otule butuuzaawo waliwo pastor gwentera okulaba agamba nti genda bw'oba oyagala omulimu togamba mukama mpa omulimu otuulaawo oba oyagala omulimu nga tolina bisaanyizo byago genda osome katonda akuwe nga naawe olinawe so kisinziira vision yo and then nossaamu n'amaanyi ebirala n'obireka katonda n'abikola obelievinga mu mikwano? Yeah. As in otya okubeera nga bakuli nnyo ku lusegere okuba sharingirako yo one of your information like in your maybe your secrets, maybe your plans. Do you believe in that? Obo bikwasa katonda nga gwe. Plans zange ezisinga nzikwasa katonda but of course wabaawo mikwano gy'olina ng'osobola omusharingirako mu babiri. Mukwano gwo aba akoze ekyo kumuyita mukwano gwo. Omutandika ddi okumuyita mukwano gwo aba akoze eki? Mukwano gw'omuntu nze gwe ntwalanga mukwano gwo. Mukwano gwo ye muntu asobola okubeererawo mu buli mbeera yonna. Nti kakalaamu bwe naaba nga sirina kyakulya ojja kuŋŋamba omanyi wano nkulaba bigambo naye nawe ebibiri kankuweeko 10 nga togenda situka ogende ogambe nti kino omulaba oyo yansabye ekyokulya talina. Mukwano gw'omuntu kintu kiwanvu kiwanvu nnyo era bwe nkimenyo oyinza osanga nga tewali alina mukwano gwe. Njagala okitemere naye because this is the generation gye tulimu kagitamanyi kigenda mu maaso. Naye nze mukwano gwange ye muntu asobola okulumwa nange naye lwakuba ebiseera ebisinga abo abantu tebalabika naye kati ombuziza mukwano gw'omuntu ye muntu nga kakalaamu bwe naaba nga ndi wano nina ekizibu nenzija nenkikugamba. I can give you, you can listen ate nga bikusigalamu munda tebigenda kukufulumamu. Tekimatali ng'oba kusingako emyaka oba omusingako oba muli mu myaka gye gimu. Naye ebiseera ebisinga kirungi okufuna emyaka gyo. Muba mwetegeera? Oluusi osobola okufunayo ategeera naye batono naye nga babeerayo. Bw'oba olaba nga temujja kwetegeera funayo akusinga. Lwakubanga ate n'akusinga oluusi ate aba mugezi nnyo. Naye ati tuba tugamba sinyoli tuba tulowooza ku life experience gy'abayisemu oba oli awo ebimu ababimanyi. Kati life experience oluusi omuntu gy'ayitamu asobola okuba nga alinga mukwano gwo naye ng'ate ayagala naawe gy'oba oyitamu.
naganze nga nabiyitamu naye ateeko biyitamu nabiraba. And it's one of the stories zentera okuwulira ze batugamba ezawano nti omuntu aba ayagala oyite in the same situation naye gye yayitamu osobola ogiyitamu ddani ate okuwa another blueprint nkiwulira wano. Yeah, I'm so lucky tekinaba kuntuukako naye tekigaana kubeera nga you share your view ku mbeera bwetu because one of the things should zendi mukola mu videos zino nga nzikola it's all about living information inagasa omuntu wa leero n'enkya na luli so in case you have any point of view which you can share to our viewers please do togisirikira ojiwa era obanyonyole obuwonvu n'obugabo oyiseemu either in the industry gwe nga gwe ekurisivinze etya ogiyiseemu otya obis nina stories empulire z'abantu jona adenda ba mchala gwe bayita Grace Nakimera nga ayogera ku gundi ku sima ya malogo in the industry you get so you go luso yinzo obutumanya omuntu nakira ku macha nafubutuka nava mu industry from nowhere nga badda akola bulungi nogamba what nodamo mulyanga story janyumya wallahi eri so weird najirabyeko ko mchalo oyo namulabye na story yo najirabako ne wakwadde sajiraba kinene nabiwulira nga ayogera ku kyalo mchalo oyo doza mu 2019 era gwe yakolya break simanyi oba we yakolya naye nze we najjira kubanga mujjukira nga mpa award singa mujjukirako simba lwange olwo lwalemerako so mujjukira naye nebuuzanga yalagawa but evil things sijja gamba nti tebiriwo weebiri weebiri nnyo did you sirina kye naafeesinze naye mpulira nga abantu babyogera nti weebiri nebaza Katonda sofa abadde mulungi gyendi nti tebina oba oyangwa mangu oba wakabureki nobaviira nobaviira simanyi oba ekyokubaviira but naye era nababeeramu nekirabika oluusi ne Katonda akuyamba nobanga mu butuufu omuntu tewali nsonga lwaki aba akukola ekintu simanyi naye nga nzikiriza nti ebintu ebyo weebiri naye era bambi ababikola babirikira awo si birungi. Your mom is still there, right? Yes. She's proud of you ne part gye watekinga ey'okuyemba? She is very very proud and very supportive. She has supported me from day one. Okay. Okay. Ali wano olwa show gyagenda okuperforminga. Yes. Era yafubutuse from Ottawa najja wano mu Toronto agenda ne show y'omwami amanyiddwa nga Seku Martin. If you can share engeri gye wamuzuulamu n'engeri gye watuuka okubeera nga kugamba nti you know what, come and perform with me. Yali musajja kikaki like and Seku? Yeah, Seku. Was waliwo mukwano gwange oyinza okuba omusanzeewo ko wano. She's an artist as well. Simanyi bayagala omwogerako. Ate artist kubadde nga tebagala omwogera. Waliwo oli nga tayagala but I know when she sees this she will be okay. Alice kyasimire. So she's the one who introduced me to Seku. Yeah. So mu community eyo. Yeah. So because of music, of course, netulabagana cause Seku of course is a legend. Alude mu music ebanga denne natandika okumulaba when I was really young. Yeah. So netukwatagana bwetutyo. He's a producer. Olusi wemba njagadde okukola ngenda netugamba okay ninawo kino nsaba kunyambako wano nakuwabulamu wano nawali. Yeah, so and nabeera nga alina show, so he invited me to come. Okay. Nemujijja Ottawa nemujja eno? Ekyo simanyi ekyo program yesigimanyi tomanya naawe oyinza okumaliriza ng'ozzeeko eno ng'okoledde nze nja kujja okolerayo show official? Nja kujja. Okay. Era nja kujja nze. Anti teekateeka tubuulire mwaka ki?
ndoza ngo okujja ngenda kujja kama tuwo buwangazi era nja kugipromotinga wano wenyini semeyo lwaki omutima gwange bwala kigwa kusiima ng'omuntu nina abantu bange bwensiima nga saali nnyo nabo naye ng'omutima gwange gwamu kati oba okubeera okulaba ng'otudde mu buti obwo ng'amazzi gakufuuwako ndowooza omutima gwakubagalya nenga omuwala omukakkamu ono bambi ayeetuulira nga tekisankasangika mu generation eno aisi otuwa ne gakuba oba mu winti okola otya mu sino ng'agudde kati ng'enkuba nga weebase naye kati nedda ate kati ogwo muze gwa buli omu ku ssaawa eno kuba nange ate sinze nze natera nnyo owulira abantu abaga ateekako enkuba erimu omuyaga ofune otulo so naye nze sina tulo kuba nze nnina otulo oluwo okugwawo nze neebaka nkyebaliza Katonda kuba abamu tebeebaka nze neebaka wow so twogere ku project gy'oli mu kutambuza gy'obadde gye nalabako nga eya ekimuli kya Kampala twogereko ku project twogere ne ku project endala gy'olinawo ndowooza nkuleka weeteeketeeka ogenda okuba omubali yes so far mbadde n'ekimuli kya Kampala bwensuubira nti takoze bubi atambudde bulungi mukama mwebaza era abawagizi bange mwebali kumpagira nnyo kuva gye natandikira paka kati mwebale nnyo muziki wange oluusi abantu wampolampola naye abanjagala mwebale nnyo okunjagala n'okumutegeera era mbasuubiza nti music agenda kujja nnyo ate kati nze sigenda kugivinga abo no don't so era nyina oluyimba olupya ekyama lugenda kujja luyimba lulungi nnyo mujja duwulira so oproducingira wano nezidde e Kampala wano owa Martin Seku Seku then oluusi ne tugendako ne Kampala wow you investing a lot into it future oyagala kuwaguza nebiri serious obo oyagala ekintu obeerawo ngo nze I am passionate waliwo n'omusajja omulala yakuba olimba oba ali mu America nze nkakasizza teyanimba alabika ali wano ndowooza simanyi muvubuka ali awo naye bwomutunira bwotulabya ddalaga bannange abaana lwasala ne lugenda kuba ne wano tuluwulira so lemerako tomanya oyinza okuba nga yeggwe agenda okuba akajata akaba Maddox kuba okuba Maddox ba fire bongo yotayo kuba bakikola sidangamu ku badda twins bagezaako awo baganda kubanga they have tried I am so proud of them. Era saagala mbeere omu ku abantu abakumalamu amaanyi. Njagala mbeere omu ku abantu abakufiwalinga. Kubanga bye bakugamba oba oli awo naffe biyinza okuba bitugamba sometimes ne bakumalamu amaanyi. Ebyo tebikola bikoma ku ntebe bisima ebya serebu byamwe bikoma but bameka betulonzeemu. Anti era n'abayimbi bedda babagambanga badongo. Bayimba tebikola. Yes. Ne kati mubona kyogaba buli omu ngenze noonya buli ali ku kkubo ne mugaja ngo tule twogere. Ntudde naawe lwansonga olina kyoli ate tekyakoma ntebe. So aboogera ebyo sometimes mubyogera naye waliwo omuntu kyabagoberera nga alina kyawulira kyayagala muleke akitambuze oba oli awo singa tubaleka abantu kubeera nga buli omu anoonya kyanoonya Barack Obama tebandikikoze gyabadde akola Obama Presidential Center n'agituukiriza after nga avudde ne mu ofiisi bamamudani. So let everybody try. Ngera Bible bwegamba nti buli mukono gwe kyegulaba okukola ekirungi kikole n'okwesigwa kati Katonda yatuwa talenti. Tumusaba tuweeremu amaanyi tuzituukirize. Naye nva waggulu nga ngamba bambi bapromota abali wano leka nsaba kigende n'alimenye ku bapromota bemmanyi wano naye nyinza obutabamalayo abamu ne batawulira bulungi but ngenda kubasaba bambi mukitunulemu ekintu ky'abayimbi abali wano mubazeemu ku maanyi
kubanga they are really talented. Yeah. Mubawene ku sente zitegerekeka. Mubawene ku sente. Yeah. Mulema kupika bali aberi. Yeah, music si mwangu. So bwe bajja bambi. Nze natukiriranga nga ayagala support. Wendi. Bakutukirira batya? Wendi bakufuna batya? Wendi in case oyagala okumbuza ekintu kyonna. Enamba yange njya gikuwa ogiteekeko. Soko gisome kale. +256 7590 85194. Okay. Njya gibateerako awo aba ne ku mikutu emirala Instagram iki? Yes, jejiri Mbabazi. So mbadde musanyufu webale kunkyazako. Nange ndi musanyufu era nsaba njagala ompeereyo abantu bangu bubako like singa omuntu agwa ku ino interview 2 years 3 years 5 years 20 years from now oyagala emocha kuyiga ki? Never give up. Togwanga maanyi buli kimu kyonna kyokola. Ebijjo kumalamu amaanyi bingi nnyo. Yeah. Naye togwangamu maanyi oba olina kyokutte kikwate okinyweze. Nanga ayogera oluusi ganzigwamu neŋŋaa naye bwentuula neŋŋaa obeera munaye naye nomala ogaa naye nina kyengoba. Yeah. Nina Mukama kyeyampa paka lwendi kiggusa ate oba oli awo paka lwendi wummula kuba nze music sisubira muvaamu kati mwagala era buli muntu yenna alina kyayagala kibeereko paka bonookituusa. Yeah. Wow, that's so powerful. Yeah. All right, thank you very much, ladies and gentlemen. Mwena abatulabye olunaku olwaleero ku The Answer Channel. Muganda wange ono muguddeko bugwi naye wetuliddamu ne tufuna nguboli anga nange mukyaliddeko ewaabwe ejyawangalira tulyogera ebisingawo bimwagala okumanya ebimu. Ebibuuzo byonna babibuuzo bitereke. Bajja bimbuuza. Empete seseetuka eddawa? Tewali eri awo. Kale. The Answer Channel, a solution to every situation.